Engalo yo Yesu omu Nazareth. Mukama yebazibwe nnyo. Mbalamusiza na mulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Abali ku radio ne ku TV mbalamusiza mwaka ensuso mwebale twegattako. Olimu Christianity Focus Center gye tuli. Era nga ne mukadde kano otuwulirira kuva ku 93 Kingdom FM ate mpozi ne mwanyina waayo KTV. Abazo gusooka mbalamusiza mwaka ensuso era nja kubasaba ffenna tutuleko. Mu culture zonna omuntu ebigambo bye byasembyeyo okwogera oba bye bayita last words bitwalibwa okubanga biri very very important bwabanga byasembyeyo okwogera era abantu babirumiriza nabaga naye bwe yali afa yagamba bwati ne bwati kitegeeza ebyo bye yasembayo okwogera bibyali ku mind ye, it was top on his mind nga awulira ebirala byonna ne bwe bitabaawo waakiri ekyo kibeewo. Mukama waffe Yesu Kristo gwe tukkiriza bwe yamala okufa, bwe yafa ate bwe yamala okufa n'azuukira, bwe yadda mu bigambo ebitono ennyo bye yaleka ayogedde oba bye yayogera ng'akomyewo bisiŋŋanibwa mu kitabo kya Matayo essula 28 olunyiriri lwa 18. Lugamba lutya? Ani asoose okulabayo? Ani asobola okunsomera ku sipiidi? Ani amuwadde microphone? Ye tukoze tutya ffenna okusomera ewamu? Ye tukoze tutya naawe okubanga wazze ne Bayibuli yo naawe ali ku TV n'ojja yeeyo n'ali ku radio n'ojja yeeyiye ffenna bwe tusoma ne tusomera wamu. Era ngenda gamba 3 go. Simanyi owulira bwe nti bwe ngenda okubala microphone ogifunye ssebo
Matayo 28:18. 3 go. Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Yes. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ogenda kuluddamu 3 go. Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Ne bw'oyimirira awo njagala oyimirire. Mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Awo wewali ensonga. Bino byemu ku bigambo Yesu byasembayo kwogera physically ng'ali wano ku nsi. Tageti ye, goolo ye, heartbeat ye yeeyo. Kyayagala okulaba nga kibaddewo kyekyo. Kyayagala okulaba nga kibaddewo nga ffenna nga bw'otulaba wano tuli bayigirizwa. Ensi yonna nga bayigirizwa. Minimum expectation. Ffenna bw'atulaba tageti ye otujjako engalo nga ffenna tuli bayigirizwa. Kati gwe nyamma ombulizo yakulina ndi gwe oli muyigirizwa. Mubuuze yanguwa. Mubuuze gwe oli muyigirizwa. Agamba atya? Ani aganze neiba wange akikubyewo mbu ye muyigirizwa. Mumpe nange musembereze microphone ambulire obuyigirizwa yabutandika ddi. Mpanikira omukono nge neiba wange una akakasa nti ye muyigirizwa. Abaye nga nfunyemu okutya. Kanziremu ndabe abayigirizwa be baliwa. Abayigirizwa baliwa. Okay. Dumuno ngenda bayitayo no kazindaalo ojja ombulire engeri gy'otambuzizaamu obuyigirizwa abo. Ngenda kuyitayo lunaku lumu wano. Naye olwaliro obudde buyinza obutaŋŋanya. Basize ekikkowe bagambye nti eme. Bagambye nti eme. Olwaliro njagala kwogera ku ekyo kyempise, the price for discipleship. Price. Kuba tumaze okiwulira nti minimum expectation ya Jesus Christ ffenna kyatwetaagamu is becoming disciples. Katwagala okutunulira muwendo ki gwe nsasula okufuuka omuyigirizo. How much do I pay? And what do I pay? What's the price involved? Kiki nkola ntya kuba ntegedde kyayagala. Teeka gula omukono osooka okikakasa. Teeka omukono waggulu gwonna. Teeka omukono gwa waggulu. Ngambye wanika omukono kama nti ayi Mukama ntegedde nti kyoyagala yenza okufuuka omuyigirizwa. Nkimaliridde, nkikkiriza, ngenda kifuuka era mmaliridde okusasula omuwendo gwonna ogwetaagisa nfuuka omuyigirizwa. Kubanga ntegedde nga kyonneetaagamu kufuuka muyigirizwa. Weebale Mukama kubanga gwe agenda okunsobozesa okusasula omuwendo ogwo mu linnya lya Yesu. Kubirako Yesu engalo. Matayo 16. Matayo 16 olwa24. Matayo 16:24 yengenze. Tutunuulire ogumu ku muwendo ogusasulwa omuntu nga anaafuuka omuyigirizwa. Matayo 16:24. Yes sebo. Ugamba nti awo Yesu n'abagamba abayigirizwa be nti awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti omuntu bw'ayagala okujja ennyuma wange yeefiirize yekka, yeetikke omusaalaba gwe angoberere. Simanyi owulira. Tugamba tutandise okuwulira omuwendo. Tutandise okuwulira the price involved. Omuntu bw'ayagala okujja ennyuma wange. Ani ayogera ebyo? Sikyabawulira. Ani ayogera ebyo? Omuntu bw'ayagala okungoberera. Bwe weeteekawo okungoberera n'ogandi ogenda kungoberera, malirira weefiirize wekka. Kitegeeza ki? Ebintu bino ebyokulokoka bassebo ne bannyabo birimu okwefiiriza. Era atamaliridde kwefiiriza togenda kusobola bulokole. Nze nkikugambye
Webanga gwe buli kyolaba oteeka okubuuka nakyo, buli kyolaba oteeka okyetabamu, buli kyolaba oteeka okibeera, buli kika kya lugoye oteeka odwambala, buli kika kyaki, buli kika kya relationship oteeka ogibaamu, buli musono ng'olina ogwambala, buli kintu olina okifuuka, buli njogera ng'olina ogyogera, buli gurupu ng'olina ogibaamu. Okay? Gwe obulokole tobusobola. Nze nkikugambye ate nkikugambidde ku TV. Tosobola bulokole. Obulokole si bwa abantu abateefiiriza. Obulokole buli best on kwefiiriza. Concept y'obulokole eri best ku kwefiiriza. Tosobola bulokole nga tomaliridde kwefiiriza. Kuba n'ekigambo bugambo nti nzikiriza okulokoka kitegeeza ki? Nzikiriza okwefiiriza. Nzikiriza okwekutula kuba boyfriend abaana bembadde nnyina era ngenda bagamba ti omulokole tayenda mbeegayiridde temuddamu kunnyendako nalokose. Ate musumba kakati ennyumba gy'abadde nsasulira nzikiriza gyefiiriza. Ate enviiriza abadde nkola nzikiriza zefiiriza. Ate tetuyombye nyinza ndi okukyawa omuntu gwe tutayombye naye kwefiiriza. Kola ki? Sikyabawulira kola ki? Musumba ate nzigula mbadde ntunda mu bbaala gwe gubadde omulimu gwange. Kati obulokole bukwataganirawa n'okutunda mu bbaala musumba kwefiiriza. Ebintu emboba onoolokoka sikyabawulira. Ebintu emboba onoolokoka okuloka kulimu okwefiiriza. Walanga nenga na musumba bannange ebintu bino mubikalubiza nnyo. Nze ngenda kukyawa ntya omuntu gwe tutayombye naye nga tetuyombye. Nimugamba kati badde ayagala kinkusabire muyombe. Kati nkusabire musooke kuyomba. Timwetaga kuyomba kwefiiriza. Gwe weefiiriza bulazo w'abakazi abasatu. N'otegera ndi wadde obadde onyumirwa nnyo ng'oli wakati mu bakazi basatu. Omu ali bwayise, omulala ali Kibuye, omulala ali Mundeeba, ku Monday ne Tuesday obeera bwayise, ku Tuesday n'osula ekireka, ate ku Friday ne Saturday n'obeera nateete ng'oli awo okugamba bakiyita kusajjalaata. Ng'osajjalaata nga kalica yeewamwe bwe yakugamba nti omusajja akola atya asajjalaata. Kati eri eddembe Yesu lyasooka okukutemako be pa. Bw'oba onoobeera mugoberezi we, bw'oba onoobeera muyigirizwa, bw'oba onoobeera mulokole, bw'oba onoofiitinga mu bulokole. Obulokole si ddiini. Enjawulo y'eddiini n'obulokole yeeno nti y'eddiini ekulekera byonna by'osiŋŋaaniddwa nabyo, naye nayo n'ogiyingira n'ogibeeramu ne bakubatiza n'abaana n'obaleeta n'obabatizanga naye nga olina ebigali wansi w'ekitanda kasita tobireeta ku wolotaali ne biba nga biri wansi wa kitanda. That is okay. Eyo eddiini gamba ne bakune nti eyo eddiini. Oli wa ddembe okunywa omwenge ku lw'omukaaga kasita gukenderako ne guba nga tozze mu kereziya ng'ogwa bigwo. Kakati oli wa ddembe okujja ate ku Sande n'osembera. Eyo eddiini. Bw'obeera eri ebweru oba kirala, ne bw'obeera eno mu kereziya obeera kirala. Kasita sigala oleeta ojjanga omunywa naye n'otamuyingiza mu kanisa oba mu kereziya. Eddiini oli wa ddembe omunywa kasita omuzikiriza wali ebweru bwefu n'okagira bw'otyo n'okanyiga n'okalinnya ekigere oti obeesoga ekereziya. Eddiini yeegamba tewali buzibu kasita oba nga tomuyingiza eno. Wali awulira? Sikyawulira? Wali awulira? Emisa bwe ba ya kiro nga ffe ze twagendangamu ku Christmas ekiro ne ku Easter ekiro ekitovu twagendanga ekitovu diocese bwe ba ya kiro kubanga amataala tegabanga mangi. Omwana agenda kuzaalibwa n'omwana yennyini tannazaalibwa talaba. Mwana tannazaalibwa tajja kulaba. Oli wadde mbogenda n'eccupa yo ng'ogitadde mu kipepa bag eya bbiya n'otula nayo wali emabega nga bw'onywako bwe mulinda omwana akola atya? Bwe mulinda omwana azaalibwe. Bameka ababikolako ebyo. Nono wuuno n'oli wuuli batwalanga omwenge mu kyaki. Can you imagine bali mu kereziya naye mwenge bayise nagwo bwe banywako guli mu pepa bag balinda mwana akola atya? Omwana yennyini talaba tannazaalibwa. Omwana tannazaalibwa aba alaba ani? Tannazaalibwa. Bantu badde mbukola ebikolobero byonna bye baagala. Omwana tannazaalibwa. Bwe gaba mazuukira Yesu tannazuukira yafudde. Ate alaba yafudde alaba hayafudde abatalaba. Jibulwadde mbokujja n'akaveera ko nga otaddemu lubeere eri muli bwonywako ate munda mu kereziya nga mwonywera.
eyo eddiini yo liwaddemba okuwambagatanya n'okwata byombi bamalaya bo n'obeera nabo kasita Yesu abeeranga kasita omukulu w'eddiini abeeranga tabalabye era twabeeranga eyo mukyalo omuntu ng'alwadde mubeera muli awo ne bajja ne babaleetera amawulire nti faaza ajja okusabira omuntu agenda kujja okumuwa esaakalamentu kati bannanga abakyala mu abalala namba 2 ne namba 3 tubadde tubasaba muveewokko mugende eri emmanje ku lusalosalo mulindireko eyo kubanga faaza ajja tikijja kulabika bulungi ate faaza okusangawo abakazi abasatu abalamba bikonowo empeta yabasigalawo era ogenda okanga beekunganya bati gomesi zaabwe nga bagenda ku lusalosalo eyo batuleko mu lusu naye bannange Katemba ali mu ddiini kani imagine batya faaza okusinga Katonda bamanyi ye faaza tateekwa balaba ye Yesu ne bw'abalaba kuba ye ate Yesu alaba wonna naye tebaagala faaza alabe bagamba ne mubogobe wone tekirabika bulungi ye Yesu byonna abiraba kubanga ye tali yabaddewo era ajja kubeerawo era alaba byonna eyo eddiini gamba ne bakune nti eyo eddiini kakati bassebo ne banyabo enjawulo y'obulokole n'eddiini obulokole bulimu elementi eno ey'okwefiiriza era atamalidde kwefiiriza nga golozi ogenda kuwambagatanya buli kintu nga bwe wava nakyo e Misiri wangi ng'olina byotwalanga eby'omuwendo omungi ennyo byotamalagata byotamalagafiirwa gwe oli mperekeze mu balokole era mu bulokole era sijja kwewuunya bwe siri kusangayo mu ggulu kuba gwe tolinayo kifo. Pawulo omutima ayogera atya ssebo? Pawulo omutima ekyakyogerako atya? Mba Filipi 4:7 luntomeredde wano. Ba Filipi 4:7 agamba atya Pawulo? Kangulage abalokoka bye bayitamu. Kati bwoba oli wakulokoka omalirire. Kangulage abalokoka bye bayitamu. Pawulo agamba atya? 4:7 ba Filipi. Kale kandukwire byonna ebyali amagoba gye ndi nabirowooza okubeera nga kufiirwa ndyoke nfuna amagoba amangi nga ye Kristo. Ba Filipi 3:7. Thank you. Ba Filipi 3:7. Ye byonna ebyali amagoba gye ndi. Ani ayogera ebyo? Pawulo mutume Pawulo. Byonna ebyali amagoba gye ndi. Ebyo nabirowooza nga kufiirwa olwa Kristo. Mama tusomere wamba nange abamu ndaba omutima gubatyemuka. 3 go. Naye byonna ebyali amagoba gye ndi ebyo nabirowooza nga kufiirwa olwa Kristo. Luddemu wabeerewo luyingiramu lumuyingire mu mutwe ne mu kifuba ne mu ntumbwe. Byonna naye byonna ebyali amagoba gye ndi ebyo nabirowooza nga kufiirwa olwa Kristo. Ekibuuzo, obulokole bulimu okufiirwa? Ekibuuzo, obulokole bulimu okufiirwa? Osooka kufiirwa n'olyoka ofuna. Mu bulokole osooka kufiirwa n'olyoka ofuna. Ofiirwa ki? Waliwo byota nekigenda ng'okirabira ddala mu maziga nga kigenze. Omusajja n'omugamba abadde asasula ennyumba nti Jofule ononsonyiwa nalokose togenda kudda wano tusigale nga tuli ba mukwano naye ebyokunyendangako bikomye kati kubanga nalokose. Olaba otawulidde yadde amina n'emu kuba walaga ni musumba kyoyogerako kitegeera. Musumba omanyi kyoyogerako Kampala ono nga bwe yatabuka neno yenkonome nga wetuuse. Nkulabaawo ng'omwatulira ng'ojjudde omwoyo omutukuvu bagamba kisoboka ekyo. Okakasa kisoboka ekyo n'omutunula mu maaso n'omugamba nti Bumbakali ononsonyiwa nalokose. Haji Bumbakali ogenda kunsonyiwa nakoze ndya nalokose era mbadde nkusaba kansooke nkobaze ebbanga limaze ng'osasulira ennyumba ng'ongulira n'emmere naye olwokubanga nalokose kati ndi mwana wa Yesu anzijjudde temusobola kungaba naggwe ne Yesu nga mungabana. Temwina ngeri gye mugenda kungabana. Yesu bw'anfuna aba anfunidde ddala kati ndi wa Yesu. Engalo zuulya bwe zikyali entono. Tewali buzibu, tewanvumye
tolina kye wankoze, tolina kye wali onkoze, sina lutalo naawe, naye Yesu ye yandokodde. Katono kubanga Yesu yandokodde, munnange ebyokunebakako tebirina ngeri gye bigenda mu maaso. Obale kunsasulira ennyumba tusigale nga tuli bamukwa, naye todda wano, togenda kuddamu kusula wano. Nayingiza Yesu. Wulira loose eyo. Gamba naye bakulinde nti wulira loose eyo. Banekamba bulire Yesu aleeta loose. Yesu akola atya? Yesu aleetera ddala loose. Yaddala era bw'aba takuleeteranga ku loose tonnalokoka. Nze nkikugambye oli mu kinyumu. Buno obulokole bwammwe bw'e Kampala obugamba lokoka osigale nga bw'oli, jangu nga bw'oli era osigale nga bw'oli, obwo obulokole bwammwe bwa bikwangala. Obulokole bwammwe bugamba mbu Yesu ebibi byammwe yabisasula, bye mwakola, bye muli mu kukola ne bye mugenda okukola byonna byaggwadde okusasula. Obwo obulokole buli feeke. Obwo bwa ddiini, obwo bwakujjuza bantu, kuweza bantu. Eyo politics wakuweza bantu naye nga babeera bagenda mu geena. Eyo ddiini, obeera obajje mu ddiini n'obazza mu ddiini. Kubanga eddiini ye promoting ebyo, tofaayo nti tujja kukusomerera. Gwe kola byokola tujja kukusomerera. Bw'olifa kasita obadde osasula endobolo. Eddiini bw'ekola kasita obadde osasula endobolo. Gwe tofaayo tujja kukusomerera. N'ebigali nga bikyali wansi w'ekitanda nga mwemulamba omusabirira muntu. Agenda wa? Alaziibwa. Yagenze ddali mu geyeena. Ate fe abasoma mutusaasira abasoma ku lumbe. Tetugaana kusoma. Tusoma kubanga mubeera mwatusuubiza omuwumbo gw'emmere. Kali bwe sisoma muba munampa emmere. Tumala kusoma tuziika omuntu awo muganda abakulu b'eddiini muyingireeko wano. Ani asubwa emmere eyo? Ani ayagala okusubwa eyo emmere? N'ekyawo nzija n'ekyanga naye nga mmanyirira ndi wabula ono yagenze mu geyeena. Ono atuuse. Niye nange nenkolakolamu awo busolo entaana nenkwata otuzizi nenjimansiramu ku mazzi aweya omwoyo gwatuse dda mu geyeena. Ono abadde musamize, yafudde ayina irizi mu kiwato, teyalokose, yasubiddwa okulokoka. Abadde ayina ebigali wansi w'ekitanda, mwami gundi oyo. Abakazi abadde ayina bana, mwami gundi oyo yabadde mutamiivu. Kati bino bye tukola kugumya mmwe n'ekirala muwumbo guli ogw'emmere n'ebbaasa gye mugenda tuwanga tusimbula. Ningo omuntu wamwe naffe tumanya nti ono ye bano tubalyeko buli mmere na ssente, naye nga yono omuntu yagenzeewa yagenze mugenda kuba yafudde talokose. Ate okulokoka Bayibuli ga nti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu n'ayatula n'akamwa ke okulokoka. Baluumi 10:9 n'olw'10. Baluumi 10:9 n'olw'10. Omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu n'ayatula n'akamwa ke okulokoka. Kati ono yafudde tasobola kuyatula, yafudde takyayatula, yagenze. Zino essala ze tumusomerera izo singa zaali ziyamba omuntu zaali sose kuyamba naggagga oli ow'omu Bayibuli. Mumujjukira naggagga ayasinzira mu magombe n'alaajana oyo. Kyogamba nti oyo baali bamuzika bannaddiini tebaasoma. Sibawulira tebaasoma. Bannaddiini bazanyirako ku muntu abadde omugagga bamala gamuziika. Ebibi byonna byonna babibikabikakaawo. Era n'omuntu bwagezaako byogerako ku social media bamulumba ne bagatto kiddanga ne mwokwogera ku mufu. Omufu aba n'ekizibu. Oyogerera ku mufu. Muntu bw'afa teboogera bibi bye byakola. Olaba olutalo ku social media nga bawolereza omufu n'obabuuza lwaki timwamuwolereza nga mulamu? Lwaki timwamubuulira nga mulamu? Ndi gundi lekera okukola kino na kino na kino. Naye mbukalisha takkiriza kwogera ku muntu ayafudde ebyo byabadde akola mu bisirikire. Mukama alirabira eyo era amulamuza ekisa. Buli muntu owulira ateekayo Mukama amulamuza ekisa. Naffe bannaddiini etteekamu n'ekitangalo eky'olubeerera kimwakire atebenkera emirembe. Tugandize essala singa twazisoma ng'akyali mulamu ne tumubuulirira tumugamba mwami Yozefu Kiriggwa jjo leka okunywa omwenge, mwami gundi leka okubba, lekera okubba amataka g'abanno, lekerawo okutta abantu, mukyala gundi tojjekera okugyamu embuto nakyejo eva ku mmindi tubagambe nga bakyali balamu. Naye abantu bamaze okufa netulyoka twemooleramoolerawo ku mulambo. Kitangalo eky'olubeerera kimwakire atebenkera emirembe. Omwoyo gwe gwatusedde, omwoyo gudduka sipiidi n'okusinga essimu. Kigambe neiba akulinaanye oba okiwulidde. Mugende nti omwoyo gudduka sipiidi n'okusinga essimu. Essimu ng'ogikubidde omuntu ng'ali mu Amerika etwala ennaku mmeka okutuuka?
esimu ng'ogikubira omuntu ng'ali mu America ng'eyiyo kweri n'eyiye kweri nga kuliko airtime etwala ennaku nga mmeka okutuukayo awo wennyini wookubira ogenda ogiwulira ng'egira ye speed omwoyo kwegeddukira ng'omaze okufa nga weyabudde ddeeri. Feno tuba tukyagolola nga tuli mu kugolola muntu nga gwatusedda. Bagenda okukolako zino zonna embaamingi mumuteekemu eddagala mumukomi wakaba mugirebwe ne bwe muti bananga ni aleta keesi bananga ni agira bwadi nga wayabudde ddeeri mu nsindala oli mu nsindala ng'abeeri bakulaba live era nga bakusongera w'oba olindira eno nga ffe twemoola ku mulambo tugukoze buli fujjo lyonna eryetaagisa tukusibya akaba tuguze keesi nnene tuguze omusaalaba munene akagoye nga nako kaliko omusaalaba bannadiini bambala amagandula nga mangi nnyo ate nga gonna meeru tegeka ekitambiro teekawo akagoye teekawo amafuta tuleeta amazzi ne tuwuba ekintu ekivaamu omukka byonna tuba tuli ku katemba ye omuntu aba yakoze atya omwoyo guba gwatuuse dda wali we bagulamulira era nga bagulagayo guteeka okgenda kati ffeno tuba tuwemoola eri nga gwatusedde ewazibu. Ekyo kyekyaba ku naggagga yali yatusedde sayidi eri eno nga bannaddiini bali mu kusimbamu esaalaba ku ntaana bali mu kubika akagogoye bamansira mazzi mu ntaana basoma ekitambiro ky'emmisa bawaayo ne ssente balina n'ebitambiro bye bagulaawo omuntu ng'awedde okuziika ne bagamba bane tumuteremu ebitambiro bannange bani abaleetayo ku ssente bannange tumusondera ebitambiro bannange ani aleeta ekitambiro ne baleeta ne bagamba bannange essente ze muleese zivuddemu ebitambiro 23 ebigenda okusomera omufoono okumala ennaku zino nga 28 agenda kusomererwa ezo ssente tuba tuli mu kukola ssente naye nga ggwe watuuse dda gye bakwokera. Kama ebasibe tewaliyo saala ekyusa mufu okumujja gy'abadde omuzza gy'atabadde. Tewali saala ekyusa mwoyo gwa muntu amaze kufa n'omujja gy'abadde n'omuzza gy'atabadde. Ekyo twakipuruvinga mu keesi ya naggagga Laazaro gye yabeeranga. Laazaro yennyini yalaaja nanga ali magombe nanga nkitange Ibulayimu nkwegayiridde nnyamba otume Laazaro oyo wuyo omulengera akuli mu kifuba mugambe andeetera amazzi gwakiri ku ngalo ya naswi anyike bw'ati agaleeta aganagirako ganaamala naye nfa. Ayogera bino ku nsi yabadde naggagga ng'alina firiji erimu amazzi aga buli kika mineral water, alina mineral water, taapu ziri waka, ensuwa, firiji double door, byonna tebikyagasa. Kati alagala amazzi agagira ku lugalo olw'omusajja gw'ataakwatanga mu kubanga yabanga alina amabwa. Kati gayagala kuba tewakyali kyakkola ayagala bagamuleetere bagamuteekeko n'oli n'amugamba nti mukwano gwange Laggagga munnaye nkulumiriddwako nnyo ekizibu we kiri nti bwali ku nsi eyo waweebwanga ebirungi naye mu kifo ky'okusiima Mukama n'omwebaza n'omukyukira n'olokoka ate tewakikola. Ate weeyambisa ebirungi Mukama bye yakuwa n'oyongera mwonoona n'oyongera mwegaana n'oyongera butamusinza n'oyongera kwonooneka na kusiriwala. Ye ttabbu esooka gye wakola. Ttabbu ey'okubiri ekizibu ekyokubiri weekiri nti wakati waffe abali eno abaliwa wakati waffe abali eno nammwe abali eyo mu luwonko abali esaidi eyo waliwo olukonko olunene ennyo olwateekebwawo Rift Valley eyateekebwawo intentionally nti abali eyo balemenga okuva eyo okudda eno n'abali eno balemenga okuva eno okudda eyo. Mu bufunze abali mu Geyeena balemenga okuva mu Geyeena okusala okudda mu ggulu, n'abali mu ggulu balemenga okusala okuva mu ggulu ate okudda mu Geyeena. Ya arrangement eriwo. Mufunze ng'agezaako mubagamba abali ku nsi balengera bakusomera ebitambiro by'emmisa naye ne bwe basoma batya olukonko luzibu luno. Abali eri ku nsi balengera bakulombera dduwa balomba dduwa bateekako akabaane mbwove mu jahannama oyingire mu jjana naye information gye batayina balabika ebyoluwonko luno tebalumanyiiko lunene. Tewali akulosinga ne bwe bamulombera edduwa mmeka ne bwe bamusomera emmisa mmeka tasobola kuva eri n'asala nadda eno. Kasitaala nga gye yagudde nga yagudde eri kiwedde kalasi aba agenze
Nagagana gamba Ibrahim bera serious. Ugambye otya tinkubuulire tewali ssuubi tolina ngeri gy'ogenda kuva eyo gy'oli okudda eno. Abagudde baba bamaze oggwayo. Tolina bw'okivaamu. Bw'oba bwakivaamu okiviiramu eri ku nsi ewali round about. Esalawo okkubo kiri okwata. Liri bw'omala oddikwata oba ogenze. Era nze ebyo bye nnawulira bye byanviirako okulokoka. Kubanga nze gwe mulaba ayogera nammwe nali Mukatuliki. Ate so si Omukatuliki ow'e Kampala. Mu ab'e Kampala mulimu engeri y'oluzizi olutonotono. Nali Mukatuliki ate ow'e Masaka Konko w'ekitovu. Yaweerezanga ne Bishop Adrian Eddungu ate nga yali relative wange. Ffe buvubuka obuto bwabeeranga mu Sakrisitiya. Simanyowulira eddiini nga nabatizibwa omugenzi mu nsenyeeri Sitenseera. Mu nsenyeeri omuyita wa kusaaga. Ne bwe yafa bamuziika mu ekereziya Vira Maria. Tebamuziika bwe tutakubwako nkuba. Ayambatiza nze gwoyaba. Ayampa confirmation Bishop Adrian Eddungu. Dini ngeri mu musaayi eno yonna era nze n'ogenda okulokoka nze nali ngenze kuba musiraamu avuma Obukatuliki. Ekyamviirako okulokoka. Nze nga bw'obuvuma wadde kawungezi nnyo omwenge gwange wali mu ekerepisiba. Naye ate nga buvuma Obukatuliki ate awo tuvaawo nkukubirawo live nga sina nagwe neebuuzizaako. Kati kye kyali kintutte. Naye bwe ntuuka bwe njagala omulwanyisa ng'ali awo abikkula Bayibuli, abikkula vagundi Quran, ayogera bino ayogera biri, avuluga ekintu kyasingira ddala okunnuma. Bye yavuma Yesu tebyannuma nnyo. Naye ate bwe yakozesa ekigambo bwe yavuma kalidinaali n'amuyita kalidinaali n'agamba kalidinaali n'agamba ekyo kitegeeza omuntu ow'omu muliro ne mugandi kati awo nkukubye. Kati awo ngenda kukuba. Kalidinaali okyogera otya? Kali bwe mba kwepika ngenda okulwana bamuyitanga Sheikh Kyeswa yabeeranga awo ku mupaka yadi wabeeranga paka yadi awo mu myaka gy'ekinaana. Mba ngenda okutandika olutalo. Abaaliwo abo baali balinaanyeewo naye ne banga nti bino ssebo nti bino si bya bikonde. Bino bya bwino. Kati ate ye bwino nali simulina kubafa Abakatuliki tetwakkirizibwanga kubeera na bwino. Tubeera na ddiini. Fere tuba na bwino, fere tuba na Bayibuli miseera ekyo mulembe ogwo. Simanyi ebyennaku zino baba amala ne babakkirizo gibikkula. Mu mulembe ogwo nga baba Mukatuliki tokkirizibwa kubikkula Bayibuli. Era bw'otandika ogisomamu oba olina ekintu ky'onoonya ekijja okubaako ekinene. Sikulimba kuba bwabangawo ne byandikwa byatusomeranga nga baga ndi mu Bayibuli omwo mulimu ekigambo kigamba nti ayamanya ebingi alinoonyezebwako bingi. Tugamba leka sirina kwe byeteekera kubisomaasoma bajja kumbuza byesetegeera. Kale nga tugyewalira ddala Bayibuli eyo ffe tetwagala gisoma kuba baga nti ayamanya ebingi ajja kubuuzibwa bingi. Nagamba leka sijja kubimanya ebyo. Ffe nga tubeera ku butabo bulalala awo batuwa katikisimu ze tusoma, katikisimu ey'abato, katikisimu ennyonnyole. Bwe butabo bwe tubeeramu. Kasita oyiga eddiini n'oyiga novena n'oyiga sappule byobeeramu ebyo. Kifaananyi kya Mariya n'oba nakyo ekyakalolirwa nga Yuda taddeewo tekkubo ly'omusaalaba bye tubeeramu ebyo bya Bayibuli zammwe mwe abalokole. Twabibalekera. Kati omwetawana ne gutuuka omusajja njagala omukuba ebikonde avumye kalidinaali. Bangamba nti luno si lutalo lwa bikonde, lutalo lwa bwino. Leeta bwino. Kati ate nga Yesu mulina. Ye bwino saamulina ne banga leeta bwino. Wabanga kyayogedde kikyamuleeta bwino. Buli kyeyayogeranga n'entabuka n'agamba baga ssebo luno si bya bikonde, leeta bwino. Kati ate nali simulina. Ekyokubiri ekyandiko abalokole nga sibaagala nga bantama. Kubanga ffe baali baatutendeka okukyawa abalokole nga ne bw'omulaba ojjula omusiba mu muliro mu ssubi omwokye. Ng'oli Mukatuliki w'e Masaka baali baatutendeka okubakyawa n'okubavuma bannabbi ab'obulimba. Baba tugamba ti enkomerero ng'eneetera okutuuka tuliraba bannabbi ab'obulimba be bammwe. Mujjira nnyini obuwempe basabira mu biwempe basula mu night prayer. Ne basinda omukwano gwa Yesu buli omu n'azikiza ettaala bamala ne bazikiza amataala abalokole abo buli omu n'agamba mune nti Yesu akuntumye. Nga twavuma bali bameka ekyo abakiwulirako ekyo kale ababavumako bameka abavumako balokole. Bawerawo mbadde manyi nze nzekka nze navuma kubeera Yesu mu ngalo yakulokola bannange.
abalokole nga sibaagala naye kati omutawana gujja abasiraamu betuwakana nabo bagamba leeta bwino katate nga simulina naye nga ate abalokole ndababo buli bagenda okwogera boogera bwino buli bagenda okwogera boogera bwino empaka zaatuka ekiseera ne zivaawo awo ku paaka yaadi ne tuzitwala wali mu paaka empya mu 85 tuzitwala mu paaka empya wali paaka enkadde ku stage y'ekibuya naye katwe ne basimbira ddala ku kakurusedi kabeeranga buli kawungeezi wetubeera n'abavubuka bakazungu baani tubeera tuli ku mpaka akati abasiraamu baamala abaali bananyini katuuti ne bastreamlining empaka zaabwe ne bagamba nti kaakati nti twagala buli lunaku tuluteekeko omuntu anaakiikirira eddiini ye ajja agidifendinge nolwekyo buli ddiini yeerondemu omuntu agenda okudifendinga eddiini ye ne balonda nze nali sina nnyo byemmanyisa abyetabaamu nnyo nayimirira eno bbali ne balonda abasiraamu ne bateekawo abakatuliki ne baleeta owaabwe abangirikane ne baleeta abasevensi ne baleeta bwe lwakyanga nti lwammande nga mmanya oluliko mu katuliki nga mujja mubeerawo twajjanga nga paaka ekwatirirawo abantu tuze kuwulira mpaka za ddiini naye nga muganda nga olunaku bwe lubanga lwabakatuliki muvaawo nga muli disappointed nnyo luvaawo nga omusiraamu avuluze mwe n'ateeka wali negamba ganga buli kyamubuuza tasobola kyanukula bamugamba leeta bwina ayogera bintu birala kati nga muvaawo mumenyese simanyiwulira olw'omuprotestante era nalwo nga bweru tetulizaamu nnyo maanyi olw'omuseveniside ng'agezaako akatonotono olunaku olwazzangamu amaanyi ate nga lwamulokole ate besaagala naye nga luzzaamu amaanyi nga munamukuba kalulu mugamba ya kyekyo omunywezezza kakati ate nga sibaagala naye maama ate nga bebawangula kati awo neŋŋamba ezo nno eyo revival gy'olaba yakwata akati nti teyakomanga wali mu paaka wokka yatambula ne mu maduuka yonna ne mu butale saawa bwe ziti ez'emisana nga bye bibaayo mu maduuka leeta bwino ng'alinga leeta bwino ab'amaduuka nga buli omu asaba munne mwenu nga kikutta akati mu kibuga kati nange mu dduuka gye mbeera nga nange ntandise naye nga kye sirina ye bwino gwe sirina kati nyina okufuna bwino ekyo tekyandeetera okukola omukwana ate ku balokole bali besaagala bwe twagenda nga wali nga ndaba bebawangula bwe twagenda nga liwe babuulira nga ndaba bebawangula nga sooka ojje mpaka bwino oyo gwokozesezza mpaaka ekyo kyosomye okijjeewa nga mpandika opapula bwange ate kiri kyogambye nga mpandika obuntu bwange ate kiri nga mbuteekano mu nsawo kubanga nyina obukozesa mu dduuka enkya gye tukolera nyina okufaafaagana n'abantu naye ekyewunyisa ate sinnalokoka sinalokoka naye ate mbuulira simanyiwulira bwino gye baakoma okumumpa gye yakoma okunkolamu omulimo ezo engalo z'okubazaani gye baakoma okumpa bwino oyo nze nalowooza nga bampadde bwino okgenda kuba bali amasasi bagampadde bomu bazimpadde zigende zikube bali kumbe zakubangamu nze natuuka ekiseera nga ng'okolokoka kweŋŋaanye naye nga nategedde dda nti kwe kutuufu naye nga ngamba kansooke mbuulire nenkola gwa kubuulira naye nga ate sinalokoka naye nga ate akawungeezi ngenda mu ekerepusibba yebbiya ne munywa ne bakwano bange naye baggaalo bamaama nga bonkyabalina mpolampola awo pembeni naye nga kubuulira ate mbuulira simanyi owulira kaakati olunaku lumu ate olwankutula nabanyumiza ddala kuba mwagala nnyo olugambo kama nfeebazibwe olunaku lumu saawa nnyo ez'emisana omanyi baggaalo babeera available kwezi essaawa ne rogi ziba nzigule mba nkulubba essaggaalo mutwala awo nga kwowina waliwo kalogi bakayitanga manyamukwano wooteeri awo oba kakyaliwo simanyi ninnya amadaala bwe nti mpeta bwe nti nekaggaalo mu madaala ate gaayi nansangayo nanga nti mulokole ate naawe bino obikola neŋŋamba nayitaba nga atawulidde nempulira nga nsiiridde jjukira eri yonna ku paaka bamanyi ng'omulokole bali bonna balaba nga mbuulira balowooza ndi mulokole kyokka nze ndivinga dde abalayifu ntambuza obulamu bwa mirundi ebiri kati gaaya mbuuza ate abalokole nabo bakwatagana ku ssaawa eno bino nabo babikola
nawulira ddala nga Katonda yaŋŋamba, nawulira nga n'amagezi gampeddemu, ne ŋŋamba gaalo nti wategedde tuddeyo nja kuyita. nalinga gwe bakubidde essimu ate ng'essimu ku mulembe ogwo zaali tezinnajja, nalinga afunye essimu eyamagana tuddeyo nja kuyita. Ne ŋŋamba Mukama kirabika ondabye, kirabika Mukama ondabye ondabye nga ndivinga double life double color nga zino empeke za capsules, nembikomyawo nentandika okwekutula ku baggaalo. Era gaalo omu nzijukira yajja ku dduuka we nali nkolera baliitanga Zinaabala General Enterprise nga naakalokoka omwezi nga mulamba yali yagenda mu kyalo, kati bwe yakomawo ku kibuga anoonyezaako azze ku dduuka bweru awo batundira amawulire n'ebitabo ayimirira obanga ekiganda bavuuka baŋŋambye Kiganda ebweru wali yakwagala nengenda ndaba nga yeye nga Katonda wange ate nalokose kati ngenda kukola ntya. Kyenava nsirikira bwe ndi neegattagatta neekuŋŋaanya ne mugamba nkubuulire nalokoka. Nakola ndya kati gwe omala gakuba ngalo tomanyi kyokubira, totegera byokubira ngalo. Nayogera nti munange wategedde nalokoka. Tuli ku lubalaza ku street, abantu bonna bayitawo, waliwo n'abatunda ebitabo n'amawulire. Gaalo n'alyoka atema omulanga nga ninga amukubye ekikonde. Abantu bonna abali wano baga nti omukoze eki. Kati ninjagala ate omwetondera, ninjagala omuganira ate mbadde nkulimba. Kubanga yakuba omulanga nfudde nnyabo. Abantu bonna ne bakyuka nentunulira nga nze mukubye sinaki nga omukoze eki kaniye naawe reka nga nebyenjogera sibitegeera. Ninga ate maze kikubawo ndi nkoze ndya nalokoka. Omuntu bw'anaayagalanga okungoberera yeekola atya? Si kyabawulira yeekola atya? Kubanga katoyinza okudda eno gandi Kiganda amala googerera awo bula kuba bazaalibwa abalokole. Amanyi kye bayita okwefiiriza. Ssebo nange neefiirizaako, nange nagamba gaalo nti nalokoka n'atema omulanga ku street. Oba olowooza njogera ebitambangako nange byambaako. Ani omulago kyali kibaddeko ekyo ng'olina guwafiirwa n'omufiirwa mu maziga. Obalabye gwe tolina guwafiirwa, tolina kyewafiirwa gwe. Lamanzaani mbwe yalokokera mu kkomera nga takyali n'amwagala. Nolwekyo yali takyakola loosi, teyafuuka loosi eri muntu yenna. Mukama waffe ebazibe yennyini nga takyakola loosi ate nga talina gwafudde loosi. Simanyi owulira nendokoka bwe ntyo. Era okuva sadda mabega nentandika okwekutula. Olwo lwentandika okutegera obungi bw'ebintu byenteekwa okuleka. Olwo lwentandika okulaba obunene bwa loosi. Gwe nze nayita mu loosi etayogerekeka. Omulimu gwange gwe nakola nga natundanga misumaali, ntunda hardware majoring in nails. Ontegeera otya gwe? Emisumaali gyange nga njijjawa waliwo factory bagitanga Sembule Steel Mills wali na Lukolongo. Factory bwe yabanga operating ebweru wa factory busukka kubo wabanga watuddeyo abakazi abali awo balinze baani balinda abakozi abakola munda babbe emisumaali bagisibe kulabba bandi ku ntumbwe nga bayambadde gambutusi oba bagisule mu gambutusi bafulume nga abagenda ku short call nga bali mu gambutusi naye nga batwala ki? Batwala misumaali. Bwe bambala ngo gifulumya mu mbeera eyo ne bagiguza bali abakazi abalindira ku luguudo. Abakazi ne bakuŋŋaanyanga bwe gyaweranga kilo 2 kilomeka ne bagikuba ku mutwe mu kagugu ne bagireeta ne bagisuubuza Kiganda. Ejo nno gyolaba gyo saagita lunaku lumu gyo nalokoka nensigala nga njitwaza
naye Katonda kyakola bw'aba anaakulokolera ddala akwetolooza abantu naye bataba balokole nga bakujjukiza buli kaseera nti oli mulokole. Oli mulokole lwaki okola bw'oti? Oli mulokole lwaki okola bw'oti? Oli mulokole lwaki okola bw'oti? Ezo engalo z'okubidde Yesu. Gambako nti amiina. Wali obafunyeeko abo? Siwulira, wali ofunyeyo abantu abakuyambako okujjukiza nti oli mulokole ate nga bo sina balokole? Wabafunako? Sitaani si yabaleeta, Mukama yabaleeta n'abakwetolooza bakuyamba okwongera okulokokera ddala. Sikulimba era n'ekitagambiddwa mu kkanisa bo bakikugamba. Sitaani si aba abakozesa, Omwoyo yennyini abakozesa. Wano mu kyaki oli wadde mba okulokoka n'osigala ng'oyambala enkunamyo nga zikoma eno waggulu. Ekyaki no negandi batumugambeko babwe tunamugamba nadduka baba nanyiiga bati nakola kibannaide tutufudde bane nga akunama nnyo bannange talinayo ngoye empanvu. Kyaki eyinza okusalawo okusiriikirira. Naye naffe tusabirira ekintu eki weegatte mu kibiina ekyababulizi b'enjiri n'enkunamyo zo okyegattemu. Era bw'oga njagala kwegatta mu kibiina ekyababulizi b'enjiri tetuggana ndi tugaki ekyo Mukama okikoze akyegattemu ng'okyegattamu nga mugenda ogibuulira. Bwe mutuuka eri mu kasaato oba mu kakajjo nga mugiriko mugibuulira mulokoke era Yesu abaagala. Eyo gy'osanga omusiraamu akubuuza naawe oli mulokole nnyabo. Kati naawe oli mulokole? Abalokole bakunama bwe batyo. Gwayambadde nga malaaya naawe oli mulokole. Eyo gye bagambira nga neffe situkunyeganga. Olwo engodda odda wenno owunzeemu katono musumba wamma kati luno olugoye wamma kati musumba wamma luno olugoye lumpi biri ebisajja bigambye nti lumpi nga tukubuuza gobadde olulaba otya? Gobadde olulaba otya? Katonda akozeseza bali boogere lwaki ffe tukumalako obudde okukyawagana naawe? Waliwo ebintu ebimu nga Katonda abiteeka mu bali era obawulirizanga nga boogera. Siwulire bongambako nti amiina. Akati nno nange jjukira nali nasooka kubuulira njiri nga n'okulokoka sinnalokoka. Mu dduuka wonna wali bammanyi ng'omulokole. Ne bwe nalokoka ate olwo ne kitabuka. Olwo ne bampa omwezi gumu gwe tukuwadde ng'ovuddemu. Tukuwadde emyezi ebiri ng'obivuddemu. Ate ekyo bwe baakyogera nga nsiikuuka. Omwezi bwe baagogeranga kati nga nkolerera kumalako mwezi. Bwe gaggwangako ne mbagamba kati mwaŋŋamba mwezi kati nga nkyali mulokole. Ne bagamba tukuwadde ebiri. Bwe gyaggwangako ne bagamba nga gyawedde nga tukuwadde esatu. Nze nga ninga asoma ttaamu. Nabanga ali mu primary asoma ttaamu nkola kumalako mwezi. Naye nno bwe balaba nga ndokokedde ddala ate ne batandika emisumaali. Ne bagamba kati ssebo mwami gwe ayeeyita omulokole. Mwami gwe ayeeyita omulokole. Kati gino emisumaali emibbe gye bakuleetera wano nga bagireetedde mu buveera n'embitambaala gikwatagana n'obulokole. Gikwatagana ddi n'obulokole? Nensooka nenjiwolerezanga omanyi omulokole tobula byowoza. Nagiwolerezanga ne bagamba nze njibbayo nze ngula migule. Temundaba wano nga njigula kituufu ogula migule. Naye bw'ogigulako bagigula ku baagibbye. Kati nze nagenda ng'okibalaabalamu awo nga ndaba obubbi bundi wala nnyo. Obubbi buli wala bulala obwo si buliimu. Abaagibbye balala ne babaako be baagiguzizza nze munveeko. Ninsigala nga nzituuka n'emisumaali gyange mu bulokole n'emyezi 6 gyawera nguluba na misumaali. Bwe nsirika ne siddayo kubuulira njiri buli lwe saabuuliranga njiri nga nabo basirika. Olwo nga tubeera ku mirembe. Buli lwe nakwatanga akati k'enjiri ne ngibuulira nga bagamba sebo emisumaali. Sokotereza eky'emisumaali olyoke otubuulire. Sokotereza eky'emisumaali. Simayowulira. Bwe nasirika nga njiri era abalokola bakyatambula obubi. Ekisobola okuyambako okusigala ng'otambula bubi kuleka kubuulira njiri. Bw'osirika n'oba nga tobuulidde njiri gujja kusigala ng'otambula kibaliga emirembe n'emirembe. Naye bw'oba oyagala okukyuka ne bw'oba okyatambula kibaliga nze kankuwa amagezi buulira enjiri. Ensi egenda kukutereeza. Bwe buulira enjiri gwe gibuulire gezi ogibuulire ojja kutereera wekka. Ojja kiraba wekka ng'olina okutereera. Kati nalina okulondako ku bibiri. Either enjiri ngiveeko nsigaze emisumaali gyange oba emisumaali ngikole ntya ngiggalewo nsigale nga mbuulira enjiri.
era kye nakola enjiri bwe yasinga obulungi ennyo ekisa kya Mukama gye kyayinga obungi ne ngamba abakazi abaleeta emisumaali nti mbeegayiridde nalokoka temuddamu kuleeta misumaali gyammwe wano mugitwale ewalala Katonda agenda kungabirira. Anjagala yeekola atya? Sikyabawulira. Anjagala yeekola atya? Yeefiirize yekka. Nze mbuuza okulokoka kulimu okwefiiriza oba temuli? Byenna kwogera byokka tebikumala okulaba obungi bwa loosi eziri mu bulokole. Nkulaze ey'abaggaalo nenkulaga ey'emisumaali gyange kati gwe bwange olowooza nze sifiirwangako nange nafiirwa ate ebyo gambye bitono. Buuza naye bakune nti gwe wali ofiiriddwa kaki ku lw'obulokole? Mumbuulize wali wafiirwa ki ku lw'obulokole? Agambye yafiirwa kyakyogere. Oteekwa okuba ku level nga ne batukuwa microphone wano. Oteekwa okuba ku level nga ne batuba tukuwadde microphone otubulire kye wafiirwa ng'osobola okyogera. Bwe kiba tekiriiwo tonnalokoka bulungi. Okulokoka kulimu okwefiiriza. Omutume Pawulo agambye atya? Mu Filipi 3:7 agambye atya? Pawulo agambye atya? Wasomye ekisebo. Pawulo yagambye atya? Byonna ebyali ki? Pawulo agambye ki ye Pawulo munaffe? Agambye. Ba Filipi 3:7. Tinaye byonna ebyali amagoba gye ndi ebyo nabirowooza nga kufiirwa. Ate ani ayina ey'oluzungu? Ani ayina ey'oluzungu owulire ddala ddala bwakikubawo? Ba Filipi 3:7. Ani ayina ey'oluzungu atusomere? But what things were gain to me, those I counted loss. Lo? Sikyabawulira lo? Sikyabawulira lo? Ekibuuzo mu bya Yesu mulimu loosi? Tebaagala kyogera abalokole b'omulembe guno kuba babagamba bw'olokoka byonna ovangatera buvambagatazi na bimugenda bugenzi byonna temuli loosi kufuna bufunyiko okaba nange lokoka obifune banange lokoka obifune bye baagala. Bw'obagamba nti waliyo loosi ogenda okulyanga baga loosi ate mulimu ne loosi ebyaddala. Gamba ne bakulinaanya oba agwagwe mugende ebyokulokoka mulimu n'ekuloosi. Mubuulire bw'aba wakugwagwe lwalira akawungeezi tatwononera budde mugende ebyokulokoka mulimu n'ekuloosi. Okolayo n'ekuloosi. Loosi zitya? Loosi esookerwako baggaalo. Loosi ey'okubiri ba boyfriend. Loosi ey'okusatu ekibiina ky'obadde onyweramu omwenge. Ekibiina mubadde ofuuyire emmindi kigenderaawo bonna ne bakukyawa lumu. Wangi mulimu ne loosi ezo endala buli omu zimubaako mu ngeri ye. Ogenda okizola nga kino nga ndi mulokole bwe mba nagenda mu ggulu bwe mba nalokoka kino nteekwa kyekutulako. Kati eyo gye mbabuulira yenjiri yennyini etwala abantu mu ggulu. Kubanga ffe wano twamalirira okubuulira ebyo byokka ebinaayamba abantu okugenda mu ggulu so si ebinaabajjamu ssente nnyingi ennyo. Tebaatuma kuŋŋaanya ssente, baatuma kutwala bantu mu ggulu. Kubanga tekijja kukola makulu gw'okutuwa ssente n'otuwanga ssente naye ng'ogenda mu ggeyeena. Tekikola makulu. Ate nawe ojja kuba ojja tunyiigira nnyo nga weera oluyingidde mu ggeyeena ate nga wasabiranga wano ate nga wawangayo ssente zo ate nga sitwakubuulira mazima naye nga twakujjangako bujja bimu bya 10 ojja tunyiigira nnyo naye Katonda ayinza otunyiigira ennyo. Katukubuulira amazima bw'oba wakugenda ogende era situgenda kwewuunya ng'enkya tokomyewo tetugenda kwewuunya nnyo nga tumanya oyo mu ggulu yabadde tagenda. Wano twagalawo bagenda mu ggulu bokka. Kiŋŋambire naye bakuni nti wano twagalawo bagenda mu ggulu bokka. Mwemwe n'abajja okukyamuka obukyamusi, abajja okunoonya abasajja, abajja okunoonya abakazi, abajja okunoonya emmotoka. Mwe mugezeeko ewalala. Nemugezeeko walala. Wano ewaffe tugamba ewaffe omusingi baguyita Matayo 6:33. Matayo mmeka? Sikyabawulira. Matayo mmeka? Matayo 6:33. Lugamba lutya? Ani yali aluwuliddeko? Ayimirira alusome nduwulire. Mukole mutya?
musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, olwo ebirala byonna bye munoonya binaabongerwangako. Oba okuba engalo zikubire Yesu zinoge. Ebirala bye mukola ki? But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things, somebody say things. You get that? Things. Including cars, including marriage, okay? Including houses, properties, including visas, children, okay? etc. Ebyo byonna bigenda bongerwako nenga mumaze kulokoka. Ngenda mugenda bifuna. Byonna mugenda bifuna nenga mumaze kulokoka. Mugenda bifuna nenga ne muggulu mugenda. Kubanga tekikola makulu bifuna ng'ate ogenda mugenda. Wamanzayo mu balimba Filipi malirize. Nzizamba Filipi 3:7. Omutume Paulo atugenda nti, but what things were gain to me? Byonna byali amagoba gyendi. Those I counted loss. Byonna nabitunuuliranga loss. Oyo mwami golaba ayogera ebyo yali looya mu mateeka g'Ekiyudaaya. Amateeka g'Ekiyudaaya n'eddiini y'Ekiyudaaya teyakkirizanga nti Katonda azaala. Kati ng'abamu ku bagidifendi nga bagiwolereza abakugu era batraininga nga abalala bonna yabanga mutume Paulo. Ate nga yabisoma, ate nga mukugu, lecturer, ate lawyer, beba consultant abaaliyo. Naye byonna Yesu bwe yamuyingiramu byonna n'abiyiwa. Abaali bamuyita lawyer nga tebakyayinza muyita lawyer, kubanga ate kati asomesa ebintu ebikontana ne bye yasomesanga. Abuulira kati abuulira ebikontana n'ekyo kye baali bamumanyiiko. Bamubuuza nga tibiri bye watubuuliranga nabaga nti eyoloosi kaakati. Ate tayito ey'obwa lawyer mu mateeka g'Ekiyudaaya n'abagamba loosi. Ate position ye gye wayina oyo Paulo mwepankirako edda bamuyitanga Sawulo. Oyo yakuliranga operation zonna ezaakwatanga abalokole mu Yerusaalemi mwonna nga yabasiba ku njegere n'abateeka mu makomera era bangi be yatta. Ng'omwepankirako obongo mugeraageranya n'ani olwaleero wano mu Kampala? Ani yasinga okututumuka ennyo mu kola operation? Omala? Ndowooza omala. Ani Kayihura? Kayanja? Kaale. Kakati yali Paulo nga nga baga ndi Paulo ajja muwedde. Kyaki mwenaga bakwata n'abateeka mu njegere n'abatwala n'abatemako emitwe. Yakwata abantu basaba mbu ate basaba mu linnya erya Yesu. Ate ng'eddiini yabwe yali connected ku government, be bamu be bali mu kintu. Naye olunaku lwakya ng'atudde ku mbalaasi agenda mu kibuga bakiyita Damasiko, ng'era yali agenda kukwata abaali bakuŋŋaanideyo nga basaba. Yesu n'alyoka ava mu ggulu n'amukuba ekitangala mu maaso bwe pya, n'ava ku mbalaasi n'agwa ku ttaka. Eddoboozi ne limubuuza ebibuuzo nga bamuyita Sawulo. Sawulo, Sawulo, lwaki onyigganya? Agenda okutunula ati nga musana mwereere, emaaso gazibye, ekimyanso kigakubyemu, n'alyoka abuuza mu kitangala ekinene ennyo, n'abuuza Mukama wange ye gwani gwe njigganya? N'amugamba nti nze Yesu Omunnazaaleesi gw'oyigganya. N'amubuuza ggwe Sawulo, oyinza okusamba ku muwunda? Ani gwe weepankirako? Okuva awo obulokole bwe mwena mumanyi bwatandikira awo. Eddiini ye gye yali alina ey'Ekiyudaaya n'agidampinga. Position n'emufiira. Ettutumu lye yalina ne lifiira awo. Popularity n'efiira awo. Fame yafiira awo. N'akyuka ne yeegatta ku kiri ky'abadde ayigganya. Naye ne bamutandika omuyigganya. Okubira Yesu ngalo, osisiriza ngalo. Gambako nti amiina. Kati ebyo bye bimu ku byayita loosi, nti byonna ebyali amagoba gyendi byafuuka loosi. Olw'omunaana lugamba lutya mmalirize? Olw'omunaana lugamba, yes, naye era ebintu byonna nabirowoozanga kufiirwa olw'obulungi obungi obw'okutegeera Kristo Yesu Mukama wange. Maama nnyabo luddemu lugamba naye era era ebintu byonna nabirowooza nga kufiirwa, nabirowooza nga loosi olw'obulungi obungi
obw'okutegeera Kristo Yesu mukama wange mama ku bw'oyo nafiirwa ebintu byonna ani ayogera bw'atyo ani oyo agambye nakola ntya nafiirwa ebintu byonna bw'olinayo ke wali ofiiriddwa ku lwa Yesu waliwo kyosobola okusongako olugalo noga nti ekyo nakifiirwa ku lwa Yesu era Yesu ali nsasula kubanga ekyo nakifiirwa ku lwa Yesu yekiri ne weezuula ng'oli mukyala namba 3 naye ng'ate walokose omusajja nga takuvumanga oba olyawo ng'akutadde ne mu nnyumba yiyo abaana basoma n'omutunula mu maaso omuga nti Haji kankubulire nga n'ofukamira nfukamidde era nkulage nti nkussamu ekitiibwa Haji munnange gye buvuddeko nali ndaba KTV n'endokoka naye ate okusinziira ku bye basomeseza ne bye naakayigawo omuntu abeera n'omukazi omu ate wano ewuwonze ndi namba 3 mbadde nkusaba Haji Bumbakali okkirize tutaŋŋane sikuvumye naawe tonvumanga abaana baffe oli wadde mbakusigala ng'obayamba oyinza n'okusalawo okundeka mu nnyumba eno nengisigalamu naye ne bw'onoobongobye ku bwa Yesu nja kgenda kuba kati buno obufumbo nabo bazedda nti loosi owulira amina bwe ziganya okujja owulira amina bwe zikeerewa kuba kati wali aga ndi musumba oyogera ku kimusumba byoyogera obitegeera kubira Yesu engalo gwe bannange gambako ndi amina osobola okuba nga tonnatuuka waawo naye nkusabira nga bwe kiri nti ogenda buggulu Mukama olunaku lumu akuwa amaanyi okole decision efaanana bw'etyo mu linnya lya Yesu kiyinza obutabaawo olwaleero naye nkusabira Mukama akuwa amaanyi olunaku lumu otuuke ku ddaala eryo erigamba ekibi nti yita wano nze ngenda kuyita wano ngenze ne Yesu omutume Pawulo olwo olunyiri lwawandiise luzibu agambye nabirabanga loosi ebintu agambye doubtless I count all, not some, but all things but loss, for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss. For whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, mama, that I may win Christ. Kati basewo ne banyabo temunekwasanga nti saababulira bulokole bwe nyini obwo bwe bulokole bwe nyini obwo bwebwo wangi totuukanga mugulu nekwansa ndi yatukubyanga bakuba enduulu ne tuwanika obutebe ne tukuba kerere teyatubulira bya bulokole byennyini nga bwe bibeera byebyo ebyo byowulira njogera byebyo omusajja gambye and I count things, and I count all things but loss for the excellence of the knowledge of Christ. Byonna nabirowooza okubanga kufiirwa okusobola okufuna okutegeera okungi okwa Kristo Yesu mukama wange, for whom I have suffered the loss. Ku bw'oyo nasasula omuwendo munene ku lw'ebintu byonna. And I do count them. Era byonna mbibala okubeera empitambi. Ekyamuyamba obitabiteekako maaso ge. Ekyamuyamba obutamuluma. Yatandika obitunda ng'abirabanga busa. Naga byonna natandika obiraba buli kyonyumya bwe kiba tekikwatagana na mutindo gwa Kristo nga tekikwatagana na bulokole nakirabanga busa. Danga akiise busa. Ku lwaki? Ku lwa Kristo. Sebo ne banyabo nga maliriza eyo ye level Mukama kwakwetaaga. Ojja kumbuza musumba kati ffe abalokole tetulina kugaggawala, tugaggawalira ddala nnyo naye osooka kuyitamu ekyo ekiwonvu. Buli ekitakwatagana mutindo gwa bulokole osooka n'okita. Ebya Setaani obita bw'omala obbita Yesu n'akweweera ebibye. Yesu n'akola atya? Era nnyina obukakafu nga mwenna nga bwe muli wano agenda kubibawa mu linnya erya Yesu. Agenda kuwa ebibyo, ogenda kubifuna.
naye ng'obifunye nga ne mu ggulu osigadde okola otya ogenda. Omukama abampeera omukisa. Yimirira. Ani agamba nti enjiri ebadde yange? Ebadde yo ogenda bifuna naye nga ne mu ggulu osigadde ogenda. Ngambye ogenda kubifuna naye nga ne mu ggulu osigadde okola otya? Nyumba ogenda zizimba, mmotoka ogenda zivuga, obufumbo ogenda kuba nabwo, amawanga ogenda gatambula, naye nga ne mu ggulu osigadde ogenda. Teekagula emikono gyo ga ntya Yesu nkwebaziza nnyo olw'ekigambo kye mpulidde. Ekigambo kino kibadde kyange nnyo era nkyetwalidde era nkikkiriza mu linnya lya Yesu. Ayi Mukama weebale okunneebikkulira, weebale Mukama era nkusaba yongera okunneebikkulira, nyongera okukutegeera, nyongera okukumanya mu linnya lya Yesu. Amiina.